Ugandan Lifestyle ensi ekyali mu kukungubagira abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya ono afudde olunaku olwaleero ku ssaawa 6 ez'omutundu. Mu mbeera nga bweri akulira ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ategeezezza nga enteekateeka z'okuziika omubaka Ssegirinya bwe ziwedde era bw'ati wasobodde okubeera nga azirambulula. Agambye ku ssaawa 10 bagenda kukuma olumbe ku kitebe kyabwe ekikulu e Makerere Kavule, ate oluvannyuma enkya ku ssaawa 7 ez'okumakya bajja mutwala mu Paalamenti ate basobole okubeera munnange nga bamusiibula, ate gye banamujja bamutwala awo muzikiti gw'Embogo munnange basobole okubeera nga bamusaalira, oluvannyuma bamwolekeze mu disitulikiti ey'e Masaka era ono agenda kubeera nga aziikibwa ku lunaku olw'Essande w'ebityo bibiri. Nonno mu mbeera nga bweri nga omanyi enkola y'Abasiraamu, omusiraamu bw'afa ebiseera ebisinga tebamulwisa ku nsi, naye basobodde okubeera nga basaba lwa nsonga ono Muhammad Ssegirinya alinawo baganda be abali mu mawanga amalala era nga badde eno basobola okubeera nga munnange bakomawo mu Nnambiro basobole okwetaba mu kuziika muganda waabwe. Kati bano bonna munnange kitegeeza balina okubeera nga babalindako ku katono ate n'oluvannyuma basobole okumuteeka, si kumenya mateeka ga Buisiraamu wabula ekyo kizzeewo buzzi era beetaaga okubeera nga munnange nabo muganda waabwe bamuziikako. Ekyo kisabiddwa busabibwa. So mu mbeera nga bweri Muhammad Ssegirinya anaabanga ajjukirwako bingi nnyo bingi byakoze, abaamunyiigira mumusaasire, nammwe be yasanyusa munnange kitalo nnyo kitalo ddala, naye nga munnange ffenna ly'ekkubo